Inside Story Uganda, real source of political updates. 2500 0782 202 500 bebana ba Brigadier General Henry Isoke our State House Anti-Corruption Unit. Tulwanyisa obulyake tolaba kintu n'osirika. When you see something, say something. General Isoke bwakugamba. Fande nalweiso tubali tumaliriza kubatalaga akalu osubira bana abantu okumalako okunoonya campaign mu district ezisoba mu 10 mu ggwanga Uganda. Musulu nti olugero byefuna byennaku zongo beziri olugero lw'Ekiganda lugamba yewe ez'omumbago gwe bazikuba ndoza bajja kumalako naye ate ne baba tebamazeeko tewali abakwata tewali musango kubanga tewali agenda baga nti twabawa ssente zaffe mpoze emmotoka twakuwa emmotoka zaffe lwaki tewatambudde si kyateeka era nze mbasaba bwawulira ng'alemereddwa anoonye omulala mwegatteko anoonye omulala abiveemu yegatte ku mulala kubanga waliyo n'okutefuna ba agent ku polling station buli polling station zonna Uganda obeeko nakukumira kalulu bapresident noza babeerako na 6 buli polling station kati mwemabiriza ino bafuna mwembaraka Munyago ino kubafuna basobola kumuganja DR forms baleme kubabba kalulu kubanga munaye kubanga Munyago 6 simanyi mabirizi 6 president Yoweri Museveni 6 mwami Kyagulanyi 6 bulira n'abalala Jeno Mugisa muntu 6 then oteekeko BMPs abeesimbe buli MP abeera na babiri n'owulira kinaava mu yebiraka obaagaliza birungi mbagaliza birungi byereere naye nga teweekaka kufuna buzibu kufuna na pressure mu kalulu ate omuntu osobola n'okutambula n'olabira ddala nga tebajja kuwa weegatte ku muntu omulala muweze ate nga tibiriko nti byakumanya nti kati nze ntambula bamanyi oluddako nkomewo n'amaanyi tebiriimu kati gwe olaba ku bano ani asaanye okuva mu yegatte ku mulala bw'oba otunula mu 8 oyinza kuwa kifaananyi kino ogamba gundi nandikwadde ku magezi kubanga nakyo ogambye bw'otambula olaba nti tebajja nakuwa olina bolamu be batajja kuwa obawa amagezi oba beegatte ekitole nze mbawa amagezi beegatte bonna 8 oba 7 ku 8 ba 6 ku 8 bonna 8 ate 8 baneegatta bawagirani 8 bwotwaliddemu nowenaremu nowenup nowa FDC nowa bonna beegatte tutwale eggwanga mu maaso kati yaliko mukamaawo ye omutunuliro tya mu kalulu kano General Gregory Mugisha muntu mutunulira ng'asomesa yadumirako ejjira eggwanga yaliko mu gavumenti mutwala ng'omusomesa asomesa ki asomesa mulalize obubaka bulungi busomesa asomesa naye okunoonya obwa president si byaliko wata bisaana ebisaanyiza birina obusaano bwa president naye ndooza si kyekiseera abantu okumulaba ajja kuviiramu awo era ayina ndooza atambule asomese buuyaawo Jeno Mugusha muntu agenda alamusa ku bantu awo boolaba abawagizi be ali mu kusomesa nga bwogambye omuwagaliza ebirungi protecting the gains okukuuma ebituukiddwako engombe yo olabye esaanira mu kiseera kino esaana biki ebyo era abantu badde bagiwakanya mbadde mbagamba nti era bakyagiwakanya baleme kubawuddisa protecting the gains biki tetulaba era busuulwa bw'obeera n'amakaago nga toprotectinga the gain kubanga nze sirowooza nti busuulwa amakaago bw'ogalaba kati bwewagatandika oyina ebintu by'ogenda oyongerako mu maka bw'ebeera ente oyinza kuba kati oyina 3 oba 5 oba watandika n'emu bw'obanga oyina mbizi oyinza okuba kati oyina 20 bw'oba watandika na 2 bwe ziba nkoko nganda oyinza okuba oyina 10 naye nga watandika n'enkoko 3 abaana bw'oba wali oyina omwana omu kati oyina 7 toyinza kugamba nti mukyala nga bwali lubuto bano abalala mbasudde
eyo yonna tugiyita gain. Okuprotectinga okugema, okuprotectinga okuva mu bwavu, okuprotectinga abawakaabo, olina okuprotectinga abaana bo. Nze ndowooza nti ekola kubanga bwe twali si bwe tuli kubanga kati bwe tubanga twayingira wano nga miliyoni ziri 14 nga kati ziri 5 tulina okuprotectinga ekyo twongereko naye nga tuprotectinze. Kati lwaki oluwoozesa abantu gwe ngamba n'abalala bagera Mwami Museveni nti okuprotectinga gains ayina kuba Mwami Museveni to protect the gains? Kuba bwe bwatuuse ku birungi kibira Mwami Museveni bwavaawo nsobola protectinga byentuuseeko nga jje n'omuntu waali. Busulwani akugambye nti bagambye nti Yoweri Museveni alina okuprotectinga gain. Ye yaleese eŋŋombe eyo ng'ategeeza okuprotectinga ebiriwo naye tanabagambako nti ye yekka yabiprotectinga. Bonna n'omunaana naawe Busuulwa mwenna muli mu kuprotectinga gain okuva mu makaago okugenda ebweru. Naye tewanabaawo abagamba nti President Museveni yekka yalina okuprotectinga gain. Kino kiri ku kipande kipande kiri atambula nakyo wano wala vote yokata Museveni wano wansi nekibeera migabo binene protecting the gains. Kiba kitegeeza ngombo gye bakozesa tulowoozesa nti bw'atabaawo ffe tetubite gains zaffe zijja kgenda. Era bw'oba olowooza bw'otyo nkusaasidde. Busuulwa yenna alina okuprotectinga gain. Oba oli wa Nuupu oba oli waki nakati abanuupu bakomyewo abataasobodde babagjeemu tebabawadde kaadi ng'ate babadde bemupi. Okiwulira balina nabo kye baprotectinga. Kati Yoweri Museveni yakitadde ku kipande teyagambye nti nze nga Yoweri Museveni naye bannayuganda balina okuprotectinga gain. Era omuntu ataprotectinga gain mba nkwewuunya. Kubanga nawako n'example ne bwe ziba nika olina okuziprotectinga ne bwe ziba underwear. Bakyaziyita underwear bazita boxer. Byonna bifaanagana boxer sekoza abasajja. Kakati olaba nali ntuuse ne kuyirizi nti naye ogiprotectinga ogikuuma nannyiniyo. Yes, naye biri mu kuprotectinga gain. Kakati afande Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu wagayo we mutabani wo mu kunoonya akalulu ke yagenze mu bitundu by'Erira n'akyalako ku ntaana y'omugenzi Dr. Apple Milton Obote niwola bwa mukulukuta nti yakoze ensobi akola atya bwekityo ogenda ojja ku ntaana y'Obote weefiiriza akalulu alina ensobi gye yakoze yonna. Buli muntu ayina endowooza ye, buli muntu ayina ekintu kyakola nga yamanyi engeri gyakifunamu okugenda kumala lugo Obote. Omanyi nze lumu nagambako n'abantu bwe bagende ewankulukuku ne babya olumbero ne bamusikiza embwa. Naye ngamba toyinza kuddira muntu Katonda gw'ataddewo n'amuwa emyaka 10 n'awangaala emyaka 10 nga tafudde gwe n'olowooza nti mubinyo nti mubinyo naye nga Katonda amuleseewo ate n'ensi gye yalimu nga gwe batwalanga pulezidenti wa Uganda era Zambia teyali recognizingako ku pulezidenti wano mu Uganda okujjako ng'Obote amaze okufa. Kati nabino ebyokugenda ku ntaana ani Kyagulanyi yabadde anoonya akalulu ng'amanyi kimukolera ndooza okufuna akalulu keeyo ng'alina genda ku ntaana y'Obote. Lwakuba weebuuza lwaki yagenzeeyo mu kalulu kubanga Obote abaddeyo emyaka egyo gyonna nga gyali yandibadde yagendayo dda. Tisilooza nti waliwo yali amugaana ogendayo. Naye nze sikirabamu buzibu abantu baleme nakimalirako budde. Yes, bakireke ye nga owekitiibwa Kyagulanyi yamanyi kyeyafunyemu nekyanafunamu eno. Ayinza okuba yabadde ateekawo unity. Ayinza okuba kati nganze nagenda mu nsiko nagenda okuyingira DP nga lwakuba nakyawa Obote. Ngamba kangende mu DP yerina abantu abangi ewangula Obote. Okiwulidde? N'okugenda mu nsiko
nali sinaba kutegeera nnyo ebintu byo bwe Museveni yali asomesa bwe namulinga mulaba ne blackboard ng'atambula naye nze nagenda mu nsiko lwabwe nga njagala ubbote butakulembera wano ng'obimirako obukyayi yes nga mulinako obukyayi bwaggwawo kati bwaggwawo nagenda nensoma kubanga ne mu nsiko twali abamu tulowooza nti bwotoboto olutalo lubadde President Museveni yatuula n'akitusomesa n'agamba nti okutta obote tetulina kye tukifunamu nenkitegeera nakyo nekikomawo naye no nayinza okuba yabadde ateekawo unity yamanyi lwaki yagenzeeyo abantu baleme kukibeerako bamuleka anoonya akalulu nabo banoonya akalulu amaaso ku ggwanga bava mu bitabo 226 nze kusuulwa Fande Proscovia Nauliso gwendi naye wano twogedde ku babaka ku president abaka ba parliament tukwadde kukyali ku president 8 omuwendo gw'abaka ba parliament abaagala ebifo guyitiridde obungi okusinga ku mwaka oguwedde oza kiva ku kyosanga ekifo kimu nga kiriko abeesimbye 8 omanyi era kyekyo kyembadde nkugamba ekyone yagenze buli muntu ayina ekigendererwa kye ayinza okuba nga alaba ababaddeyo tebakoledde bantu ye n'agamba kaneesowoleyo kolera abantu waliwo abagamba nti oluusi kino ekintu bakifuula mulimu nga kyekimuleese waliyo abagamba nti eriyo sente nyingi nnyo ng'oluusi kyekibaleese naye ate bandibadde balabira ku babaddeyo bavayo nga baavu banga batuukayo ne beewola amabanja mu constituency balina ebintu bingi balina okukolako naye nze ndowooza buli muntu ekyamugjeeyo ayina kyeyalabye nga constituency tebagikoledde kimala n'avaayo kajje ayambe naye nga twagalako omu yalina okuyitawo abamu waliwo abamu nga yaliko mu parliament emyaka negitawo 15 ate n'akomawo mu kisanja kino va kubaliyo kati wakomawo ate oli yaliyo ne bamuwangula n'akomawo kiba kitegeeza kino tebalina birala byakola biyinza okuba nga gye birina ekyenkugambye ayinza okuba nga alaba nti abaddeyo talina kyakoledde bantu nga yayagala nnyo okuyamba abantu nga kyekimukomezaawo atwala abantu bentuulira nga jeneno tumukunde yavaako mu NRM n'agenda kati yakomyewo ayagala baka wa parliament yanoonya n'okuba president yakomeddewo ku tiketi y'NRM yakomyewo okukolera abantu be balina byalaba nga tebabifunye kati yakomyewo bibakolera omanyi bw'oba nga toli Uganda tugyonoonye kubanga bw'obeera mu kitundu n'otandika okukikolera nga abantu bagamba agenda kwesimbawo batandika okuwalana kati ndoza oli kagamba kanvireyo ddala zijje nyamba abantu bange najja mukyala Jacqueline Mbabazi abo nabo bajjukira luli yazze ku kyobuka parliament kyabakadde n'awangula akalulu babamuwabira nti abbye ne bakaddamu era n'akawangula luli yali mu go forward ne mwami we kati mbeera ki yaleese eyabawaliriza okudda biki ebikyuse gwe baali bavuganya akyaliwo nedda busuulwa wangi baasi bagisimbula abavamu ne baviiramu mu kkubo abalala ne balinnya bw'obanga owulira nga mu baasi abalimu bye boogera tobitegeera ogivaamu naye ate bw'otuuka ebweru n'ogamba naye baasi eno kirabika nakola nsobi ogivaamu okkirizibwa okudda tewali muntu yenna gwe bagaana kudda mu kibi nti kati nganze nali mu DP n'engivaamu nti kati nsobola okuddayo naye busuulwa waliko ekibiina kye wali obaddemuuko oyinza okuba wakivaamu naye osobola okuddayo tewaliwo kigaana ng'ate ndaba kirungi okutuula newekenenya n'ogamba naye nali nkoze ensobi kanzireyo nteerereze wano eriyo n'omuntu omulala aga nti kanzireyo mu kibiina nnwanire omwo aleme kulwanira bweru nga bw'olwanire bweru tosobola kuwangula n'oddayo munda n'olwanire eyo embeera ewalizibwa former prime minister Mama Mbabazi n'agamba baasi eno kireka ate wabweru wabi nnyo mu takisi eno kanzire mu baasi nti bwe mba nzizeeyo nja kusobola okutereeza ebitateredde nga ndi munda okusinga okubeera ebweru
engaba ya kadi mubine ebyenjalo wagira byotya NRM akamyefu kayo nako kalimu emboko MP General Ashandire kikubu yakomyewo njagala kikutegeeza fund yakomyewo nga independent ajje wa fund lwa Ashandire akaluluka akamyefu ke NRM ekyasingira ddala kono naku ye muntu okugenda mu kalulu ako nga asazeewo nti ateekwa buteekwa okuwangula kyekyaleetamu obuzibu naye nga sandi okusimba mu mugongo gw'omuntu nze ndaba kyandikoze nnyo emisana so sigamba nti oba ekiro kati abalala bagabye kaadi nabo basazeewo okuzigaba be bamanyi kubanga abalala saategedde nabo babawadde ebibiina ebirala ye nuupu babuuza ebibuuzo ogenda mu kirasi ne mutuula ne bababuuza then ne balondamu awangudde si bwe kiri togenda mu kirasi bayita buli candidate nga bwe tuli wano nga ffe ababuuza ayagala ekyabusiro najja wano ntemubuuza ebibuuzo eyo bakiyita ki anti kirasi olinga gaba bangi nebabuuza bagenda mu kapano akabantu abatono ne bakubuuza n'oyita oba n'ogwa then 60% babuuza mu bantu eri gyoyagala okukiikirira nomulaba mutya ndowooza naye nkola nnungi lwakuba nabyo byazzeemu era okukayana naye tewali kintu kitabeera mu kukayana naye bajja genda bakikola mpaka lwekiriterera naye kati NRM nayo mu kusimba ku mugongo naye ndowooza olunaddako eyinza okugamba nti luli tekyakola bulungi kati katukole bwe tuti waliwo ne baminisita abamu abawangula mu kabifunga bakomyewo amanyi eruuka eyo omukyalesi Tambayo anditinabiri yamuwangula sibawagirira ddala towagira komawo bandikuze bw'obanga obadde minisita olaba ensobi ebaddewo n'ogiwandiikako n'ogitwala mu kakiiko mu kibiina naye n'otajja nga independent kudda nga bawangudda mu kalulu sibawagira abantu tebamanyi eyo gyevudde oba Uganda eno gyevudde naye nga bandibaddewo ng'abantu abakulu ne balaga ebizibu ebyaliwo naye ne batajja nga ba independent sibawagira wadde banayitamu naye sibawagira newaba ayiseemu oba tomuwagidde olutalo olwaliwo nasemba okulaba nga terunabaawo ku kifo kya sek naddala ekya woman right honorable Kadaga ne right honorable Anita Among terwasajjula kibiina kyamu ate lwakisajjula lutya terwakisajjula aliwo yagamba nti Busogga muzeeyi oganye okuyina mu nsonga zino naye abantu baffe ab'Ebusogga bajja ku revenjing abantu babyogeza busungu ate omanyi obusungu buba tobufuze oyinza okwogera nebyotandiyogedde naye kino kintu tekyali wakati wa Busogga n'abantu sirowooza kubanga ekyo kifo kya seeke si kya Busogga kya Uganda yonna era kyovula bakalulu bakanoonya mu Uganda yonna si kya Busogga si kya Buganda ate ekintu bwe kiba kiganye okireka nekiyita ekintu bwe kiba kiganye okireka nekiyita naye sirowooza batabagana okutabagana nani ababiri abali bajagala ekifo bonna benyaalimu kalukali kamaanyi bonna benyaalimu ekyo kitegeeza kutabagana sinawulya wale kulidde avudde mu kibiina bonna benyaalimu kati bonna baba nga bakyali nga tewali wagambya yekandaze naganze nkivuddemu abo watabeerawo okutabagana naye kasaba banga basigadde mu pati emu bonna babeera benyaalimu Kyagulanyi bweyali Busogga yagaase nga wange nkuyita otwegatteko tebakwagala agamba right honorable Rebecca alitwala Kadaga tebakwagala abo jangu eno kinabanga bonoogamba nze ku myaka 71 nogamba eyo tebatwagala tebakwagala jangu otwegatteko nga gyembadde emyaka egyonna bwe baba tebakwagala oba wagenda dda naye noweza emyaka 4 ng'oli mu kintu oba 5 baba bakulimba nga tebamwagala bati first deputy prime minister yali speaker nga wenyaalimu deputy speaker minister yes bamwagala
amwagala ekyo yayogera kyabwereere kyabwere naye waddembe okuyita n'agamba jawo twegatteko akyayagala abawagizi ate we bwamwegattako aba akikubye mu ng'enjogera y'ennaku zino weeri agamba alina former speaker alina first deputy prime minister abadde national vice chairperson fish big fish tomunenya mwami yamuyita mwegatteko era kubona tanagenda kirabika nga bwogambye kutabagana kibiina kye ekisinga obukulu alright twalaba kano Samson Monday wali olunaku lwa Independence Day akomyewo yadda atya yagenda atya kyoba obuuza yagenda okuyekera nga tebikyamusanyusa yetamiddwa olowooza kuba kwetamwa olaba nga oyinza okuba nga ebyali bikututte biteredde ebyali bikugjeewo nosalawo nogamba kokomewo oba nolaba nga eggwanga lyo ogenda litabangula nogamba kanzireyo mbeegatteko tuddemu tutereeze ekintu naye tekigamba nti oba weetamiddwa oba ki oyinza okuba nga toneetamwa kati muzeeyi n'amusonyiwa mulaba lwali kololo yagenda amuyisaawo gamba abayekera bamalaga basonyiwa bwe batyo tekiwa obuvumu abalala okugenda ne bakola kyekimu kasita bajja tusonyiwa bannange nze nsaba abantu bwenna busulo era bw'oba wagenda komawo bw'oba wagenda mubuyekera komawo twagala ggwanga tebenkevu naye kati ono awo olunaku lwe yakomawo yawezeza emyaka 24 ng'ali mubuwaŋŋangusi takomawo yenno kubanga yali anoonyezebwa naye kati bw'owulira bw'obanga okimanyi nti omukulembeze asobola okusonyiwa okomawo ne bakusonyiwa era njagala kumwebaza okuba nti yadda naleti n'abalala teyali yekka era bajja kujja ajja kubayita mpola mpola bw'aba yina bwe yali nabo kati yatuuka atya ewa commander in chief era wabaawo akutuusa wotuma ate eyo yali munnaffe oyo yali mukama wange munsiko oba mu gavumenti nga mumaze okuwamba munsiko ne bwe twawamba otuma onoonya akawenda konna konna wooyita woli n'atambula n'atuuka ku Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nze siina buzibu naye akomewo bw'oba watta n'okutta pulezidenti Museveni amanyi okukwataganya n'abafamiri omwafa kijageza ku busuulo omwafa na lweiso ate n'asaba bamusonyiwe n'asaba ekisonyiwe era ne Lwakasiisi ali Entebbe mu State House naye awa obujulizi engeri gye yasonyibwamu era njagala kumwebaza pulezidenti Museveni omwebazako naffe tulina bye tusobezza naye ndooza n'akusonyiwa agamba nono nalweiso nakusonyiwa naye n'abaagala okubasonyiwa baveeyo beetonde bye baakola bajja kubasonyiwa lwaki tekikolebwa ku Dr. Kizza Besigye anti sinamuwulirako tugenda mwaka mulamba omusajja ali mu nkomi sinamuwulirako ng'asabye ekisonyiwo bw'aba yasaba mbadde sinaakumanya naye olumu tewetaaga kusaba osobola okusonyiwa omuntu n'ogamba labo nno tamanyi kyali mu nsobi tumuleke n'atajja naye n'osonyiwa naye senga era obadde ojjukira waliwo olwo yasonyibwako naye ndooza nakati bw'anaaba asaba okusonyibwa ajja kusonyibwa mulabu omusajja embeera sinungi wait egenda ekendera buli kaseera ate naye yaliko mukama wawo gwali mukama we yali mukama wawo mu nsiko yaliko mukama wawo kitunulwemu ensonga eyo aba FDC bafune aba PFF kati ba PFF basobole okukola ki okufuna kamwenyu ejja kutunulwamu ekirungi nti ali mu kooti eriyo okusibwa nga toli mu kooti naye ali mu kooti ejja kutunulwamu kati njagala kwogera ku kunenengana mu kibiina kya Mwami Museveni kyakulembera chairman mu bawagizi abandi badde ekyokulabirako abamu bamanya ate bawala bona batabani bo
naye ne bafuuka sijagamba ne bafuuka ki yakukozesa bigambo birabika ng'ebityoboola omu ye Jennifer Nakangubi ogenda nabala ku rally ne Kasani Kusaasira bonna benare mbali ku platform emu ne bakubagana emizinda bagyesikako ebigambo bagisinganya ku rally mu kiseera ekimu yali ya President Museveni nga tannatuuka bino basaana jangu oyo buzeeko eri abantu mwami Kusaasira ne full figure obijjukira mwami Kusaasira braza mukyala Kusaasira abantu abo tobalaba afande nga gwe mama waabwe no babulirira ngajogerako nabo era siroza ati kati bakyabikola ebyo biyogera byaliwo byemabega nayogera nabo njogera nabo era bwe baddamu nsobola okwogera nabo njogera nabo njogera nabo ne fulufiga nayogerako naye era njagala kumwebaza nti aina yakyusaamu njogera nabyo byogerako byemabega oba nawuli oba bayomberawa ekyo ekiseera kiyiseewo naye kati tewanabaawo tenaba kubeerawo waliwo ekigenda mu maaso ku kisaawe kyaffe kyebyamawulire waliwo bannamawulire ba Nation Media Group yetwala NTV yetwala Daily Monitor tebakkirizibwa ku coveringa kuŋŋaana za General Retired Kaguta Museveni bagobeddwa ne ku Parliament ekyo kijja lwaki NTV naki ne Daily Monitor na government yemanyi balina kye bakoze naye ate kyemanyi ndoza bakimanyi abaganiddwa bateeka okuba bakimanyi kye bakoze wateeka okubaawo ensonga era bajja kuvaayo baginyonyola eggwanga tebanaba kuginyonyola bajja kuvaayo baginyonyole lwaki babaganyi naye ate be baganyi bakimanyi lwaki babaganyi bagamba tebamanyi naye kibalumako ki obutakavalinga kibakakatako okutegeeza abantu bigenda mu maaso mu ggwanga office ya president nkulu nnyo ekikulu tulina bannamawulire bangi abalala bajja kugira nga babategeeza nga bano bwe baisootinga bwe batereeza ebizibu byabwe naye wateeka okubaawo kubanga bulijjo nga babadde bakavalinga wateeka okubaawo kye bakoze ate bakimanyi ninga ekyo kikatiza nti bakimanyi toyinza kubanga tomanyi bakimanyi kubanga bulijjo babeerawo moni tebadde ebeerawo waliwo ekyakoleddwa bakikyusemu bakitereeze oluusi oba wabaddewo okuwa amawulire ag'obulimba oba wabaddewo bitya babitereeze bajja kubitereeza naye nze kyemmanyi nti be baganye bamanyi lwaki babaganye gwe tomanyi naye bo bamanyi lwaki okusonyiwa okugiramu kwe tubadde twogerako kubayeekera ngeri gyasonyiwa abayeekera n'asonyiwa abassa abantu era nabo bajja basonyiwa ojjukira ne NBS lumu baali bagiganye yakaddayo bwe bategeera ensobi yaabwe nabano bwe banagitegeera omanyi Busulwa waliwo eddembe we liyitawo kwegamba abantu bawano ne baagala okwetwalira ddala obanga abatali ba Uganda abatali bannayuganda nze mbadde nsaba nti tuddeyo oluusi amawulire ag'obulimba ate oli n'agogerera ddala nga kimanyi nti ga bulimba naye ng'agenda mu maaso n'okukinyumiikiriza ng'akyongerako ebigambo kaswete babatwale mu kooti weddembe ly'abamawulire liba lirinyiriddwa Busulwa oyagala kuŋŋamba nti wamawulire ye ne bwakola ensobi tagambwako tagenda mu kooti Busulwa gezaako okola ensobi tujja kutwala mu kooti bwe kinaba kyetaagisa naye bw'ona ogamba nti ogikola nti olwokuba nga oli wamawulire tebamutwala mu kooti tujja kutwala amaaso ku ggwanga njagala kwebaza nkujukiza essomero bayita Kids and Love Day and Kindergarten liri bwe bajjawo opposite Shell atwalayo omwana wo asome taamu egenda kukomekerezebwa eno weteeketeke taamu ejja ng'okusoma lutandika Kids and Love Day and Kindergarten liri bwe bajja abaana basomesebwa bulungi balina emmotoka ezibatwala n'okubajjayo essimu nja gikuwa 0702 620 090 0702 620 090 Kids and Love Day and Kindergarten. Waliwo ensimbi za iPod eziweebwa ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo ekibiina ky'NUP tekyafuna ssente ezo
kyadukidde mu kooti bakyoku ssente ne kooti yagambye tebasaana kufuna lwakuba wadde tebenyigira mu activities za iPod. Naye ate ensimbi ezo ze ziyamba ebina okutambuza emirimu gyabyo. iPod bweba etudde ntiro gibeeramu naye NUP yagaana okyegattako. Teyagala kutula na Mwami Museveni kubanga abaayo. Kubanga akola ki? Atera okubayo mu iPod. Tabaayo. Ate kati iPod kiba kitegeeza kiba teyagala kutula na Mwami Museveni. Gwe baagala okuggyako. Tebagala bifaananyi naye nti batuula awo bagenze ne batuula balina engeri tetusobola kutula na dictator. Ebigambo bya Mwami Rubongoya ne Mwami Kyagulanyi. Kakati ate ssente ani agenda ozosolayizinga ezi za iPod. Kibiina kya byabufuzi ekiwandiise baagaana okyegattako. Kati baagala kukyegattako ndowooza balina bye bateeka okukola, oba owandiika oba okola kinze simanyi bakola. Bagenze mu kooti nti kooti ewalirize gavumenti ebawe ssente nga toli mu iPod kubanga waliwo memorandum of understanding. Yes. Kyoyagambye kooti kyebazeemu nti mubadde temwenyigira mu nteekateeka za iPod temusobola kuba ne mugaa ate babawe ssente ate zamala n'okugabibwa, naye etteeka lyakyusibwamu bo balaba nga abakubibwa akalipa abo balaba ab'obumyufu. Emirimu gyabwe musajja abanoonya kalulu campaign district zonna tebalina ssente naye nga iPod obuwumbi buli eyo, so ngejjotera okubaayo eyo osobola okumagezi. Kati toyinza kugenda kunoonya ssente za iPod tolwokuba nga oyagala genda mu kalulu. Si za kugenda kufuna ogende mu kalulu, zirina ebyazo bye zikola. Naye kati nze ndowooza kati bajja kukiyingira bulungi nga bamaze okweteekateeka, si kufubutuka bufudusi misinde, kubanga waliwo n'emmotoka ezaalagirwa okugulira buli kibiina, waliwo emmotoka ezirina okugulibwa, kati bo tebaalimu era tebajja kufuna bajja kufuna nga bamaze okuyingira formal. Sikunyigiriza iPod tebagiteekawo nti yegayirira ebibiina ebirala nti bannange tubeegayidde mujje mutwegatteko. Ekibiina kyekijja ekisaba okuyingira iPod naye bo baagaana, kubanga nze mbadde ntuulayo buli beetudde. Bo baagaanira ddala. Baagaana. Baali baagaana nti tebasobola kikuyingiza mu kifuba. Fande Nolaiso nakoma okuba naawe waliwo ebbaluwa yali yawandiikiddwa President nga ewa Mwami Hamis Kigundu okukulaakulanya Nakivodo n'ekyano. Mwami Lukwago Lord Mayor n'alayira tekijja kubaawo, tekijja kusoboka, bagenda kukiremesa. Naye gatibwako n'abalaawo ne baddukako ne mu kooti ndowooza emisango giyinza kuba ekyaliyo, naye omwala gugenda maaso okuzimbibwa Fande Nolaiso. Era nkubuulire Busuulwa, nze omwala guba kugaana lwakuba ndi mwavu. Gwekukwatiddemu nenkusasula nenguzimba, kubanga omwala ogwo gwali gutuyamba kyokubeera nga guli awo bwe gutyo, nga guli bwe gutyo. Oli n'agamba nti omwala ogwo gutuyambako abatembeeyi okubeerako. Kyogamba nti baba baguzimbye abatembeeyi tebasobola kubeerako nga guwedde okuzimba. Nze nafubye nempitayo okwo ngulabe ndabo baddala gwagaana nguyingire gugenda mu maaso. Njagala kwebaza mutabani wange Hamu okubanga azimba omwalo ogwo, ate njagala kwebaza bonna abayingirawo kubanga nandibadde n'okulwala. KCCA Hajjat Sharifa Buzeki nali nja kulwala senga omwalo ogwo tegwazimbibwa. Naye kati bwolinga yeewuunya nti abalwana omwala gwe nekolebwa baliko ki Lukwago munnamateeka mukukutivu musajja muyivu. Tekitegeeza nti bwoba nti amateeka gakwatagana n'emyala, nedda. Obuyigirize bwe bwayingiramu nnyo ebyobufuzi ne bwonoona obuyigirize bwe, kubanga ye ayingira mu buli kintu. Oba aloota oba akola atya simanyi, naye omanyi eriyo abaloota. Nakugamba waliwo abo abaloota ng'alonze ssente n'agula kabalagala n'agaya n'oggaya mu kirooto. Oba wali okirooseeko.
naye obuyigirize ebyobufuzi byabwonoona abantu ba wano mu Uganda ebyobufuzi biboonoonye nnyo era njagala okutumirako kwabo bo nga afuba nnyo okulonda omuntu nga namugamba n'omugamba genda owakanye omwala genda owakanye ki buli kintu kyonna kyonna ekirungi nga ayagala bakiwakanye genda owakanye emyoga genda owakanye PDM nga ye kyalondera kakati okulonda bakuddamu nagamba kati olaba abantu bafa obwavu naye nga yabagamba temukwata ku sente za PDM temukwata ku sente z'emyoga naye n'omulyanga agamba abantu bafa obwavu naye nga lwaki sikunga abantu bange nga ndi bakiyita PFF lwaki nga abantu bange sibakubiriza nti mugende mufune sente ezo ate kubanga ate waliwo abagamba muzifune muzirye zifune ogenda okolemu kyokolamu nkomewo okunoonyamu akalulu nga sente wazifuna nze bwe ndowooza nti yandibadde omulungi naye ekigambo ky'omuwala nze ndi musanyufu navuze emmotoka nempitayo naye teyitika ate gwe emotoka nkusaasidde n'ebigere byennyini okuyitamu kufa abiina naye omwala ndoza kasaguna omwala gutambula era ebifaananyi bye nalabanga tebanaguzimba nebyendaba kati kyekyo Haja Miss Kigundu yebala mwebaza nnyo nali njagala nawagira Miss Kigundu ku kuzimba nakivu ekisaawa oli n'agamba mbwe kyali kibalwanya mbukati ekisinga okubaluma mbu Buhamu yajjawo nakivu memorial biki Memorial Stadium kati wakira Hamu Stadium nakivu mbu kimuluma nnyo bw'atisi tekyandisigadde nga wekiri gwe tokiraba mu nsonga afaani nawagira Kigundu ku kuzimba ekisaawe naye